bas nga tugenda okutandika soko tegulewo emmeza tegule eddiiro wonna wooli tegulawo tugenda mu vibe za Christmas oba oli kadama ng'oli mu nnyumba ya muwalabu ebiri mu ddiiro byonna byase biveewo tugenda mu vibe ya Christmas kati tusimbudde wuliriza Mbabu jiwa yugati sabula olira gwe gamba munno nti vijja Cruise Uganda agudde ddalu atabusa omutwe ulira vibe ya Christmas gwe Mbabu jiwa yugati ebiseera ebyo myaka egy'enkaaga myaka egy'enkaaga tiwaaliwo loogi waliwo mimwanyi na kasooli ulira gwe tugenda ku love story naye maama vibe ya Christmas etabuse Mbabu jiwa yugati Muziki Mbabu jiwa yugati tabula ulira gwe ulira kano DJ Cruise in the mix. Ulira vibe. DJ Cruise in the mix. Tabula. Ulira vibe ya Christmas gwe. Kadamo olirudda wa. Abe Uganda sawa yonna tujja. Ebirabo byange mu Uganda bitegeke nzijja essaawa yonna mbasalako essaawa yonna ulya vibe wai katugende ku sinema tunasula wano katugende ku sinema tuolekere ekyaturese yes right tuolekedde ekyaturese nate tugenda kwolekera ka sinema Kathufu kamala wano nga bagamba all Canadian Entertainment bakutusiza ku ka sinema bakasako ne VJ Cruise era nga yakayishe a brush with Christmas ketwolekedde mu kaseera kano wabula nga nkusaba okukalire Gillian Murray ye muzannya asoose wabula nga Joseph Kanata ajja kuba mu ka sinema nate ketwolekedde akawungezi k'olunaku olwaleero njagala munywere nabagambe ka sinema kawoomu ka Christmas wabula njagala mukanyumirwe kati tutandikidde wano waliwo awaadi z'omuntu zibalaga ez'enjawulo tutandikidde mu ngeri eringa restaurant olw'ekifaananyi eky'omufumbi kye bawanika ku kisenge kasiku ne kyakannakya ke kano kennyini kabalagavu kazibu kayitibwa ka charoti okusinziira ku kifaananyi n'erinnya eryawanikibwa ate ku kipande ku kisenge kadda
okudda mu restaurant wabula kale kakagifiiringa okukamala kalabika kaagalawo okusinziira ku mpulira yaako banne kale kakanyumirwa ekiyungu kati keesiba apron ne kayitawo butereevu paka mu kiyungu ne katandika okusalaasala obutungulu ebintuntu ennyaanya ogasseko ne kati waliwo yajja mu kaseera kiki ebyalanki ng'obitandise bukyali nina byengezako okufumba ebipya babita butternut squash risotto nabadde ebigezako olunaku olwajjo naye nembeera distracted tosobola kukkiriza paint kugamba kusiga ebifaananyi ate ku distracting kufumba okitegeera yagamba nti osobola okufumba biri scrambled eggs ng'eza kitawo ze yafumbanga taata wo yandibadde musanyufu nnyo n'okwenyumirizaamu singa mutuufu ofumba nga ye kati kagenda mu maaso n'okuba nga kafumba olaba ekifaananyi kyebawanika ku kisenge wandibadde naye weesiga ekifaananyi ekyoku bubwo n'okiwanika ku kisenge bannaye gwe ze nnyinza nti okwenkana taata oyo taata yali mufumbe musufu ze nnyinza okumwenkana maama. Christmas is always great for us. Oh, I gotta go to town to meet Ella to take. Kati kamugamba mama ninako mukwano gwe gwegenda okusinga ne bamuyita Ella. Tulinako gye tugenda eyo. I can look after the kitchen for lunch. Anti kati olina okwanguwa okomewo tusobola nga tufumba ate ebintu mu kiyungu kati kayitawo ne kajja eri mukwano gwako ayitibwa Ella. The walls are empty. Kiki ebisenge nga tikuli bifaananyi. Creating art for the contest. Just bali mu kusiiga bye bagenda okuba nga batimba ku mpaka. I mean, I do too, but you think I'm a good chef? Niroza ndi mufumbe mulungi. Nti yes. Is this my happy? Kati waki tuli wano. Anti kana kwe kafoko kosi kugamba happy place yo. I saw it in a movie, but it fit the moment, didn't it? So where's your happy place? Kati gwe happy place ko kalirudda. Anti fumbi. You moved me from olunaku luwanfuula chefu omulungi bannange kyalwali okugamba olunaku olukyasinze. I'm sure your husband will be happy to hear. Nkakasa bbaawo ajja kuba musanyufu ate okukusupportinga. Supports my dream. Of course Jeff unsupportinga. After the disaster that was Jeff, I'm fine alone. Kati kakazi kakwanuke kamugamba nti olina okufuna nawe omuntu at least akwagala. Anti munnange oluvannyuma lw'omulenzi yandisappointinga nze nabivaako. That's why we're here. Consider me shocked. Kati kambuuza ogenda kuyingira mu mpaka z'okkuba ebifaananyi anti kati yensonga lwaki tuli wano. Why not? Do you ever wonder what would have happened if you went straight to art school after graduation? Ne wali obaddekawo ne weebuuza bwe wamaliriza kugamba high school singa wagenda mu maaso n'ogenda mu ssomero erikuba ebifaananyi bwe kyandibadde. Especially now. Yamugamba munnange nina okubeera mu ffumbiro kubanga munnange effumbiro liri kugamba restaurant ya kika kugamba ya famire. I started something. It's very Christmassy. No, wait, I have a better idea. Kati yamubuuza olina kyogenda okuwaayo ku mpaka namugamba ninako kye natandisa okukuba ekifaananyi gamba ekya Christmas. Kati batambulamuko kati ne bamaliriza ne baddayo ku restaurant kati twaddako esayidi eno kati ennyonyi yatuuka kiraga nti waliwo yali atuuse ate mu kitundu mu kaseera kati twaddako eri roodi wuuno David. Kati ndowooza yali atuuse yatuuka nayita David. Katonda wange. Kati lwaki tewampisa ne nkukima ku airport? Tofaayo mwana. Ate saagala bintu bya kusumbua. Having you here for Christmas is like the best thing ever. Banange okufuna wano ku Christmas eno. Kintu banange kikyasinze. Bayside is a big change. Mwana Bayside mwana kalo kalungi kana kalo bakaita Bayside. I hope you're okay with this whole garage. Kasubira nti mwana kugamba kino kifo kirungi kikolera. Ne kirungi sinkolera tekina buzibu. Worked for me. I started out in a garage. Anti kina buzibu. Yamubuuza kati wano onoso okubirawo ebifaananyi. Anti nje tandikira wano mu garage tulabe my old sketching desk from our days in New York. And don't worry. Anti ebifaananyi byo kugamba zili sketches enkadde nanna. Ina zitegeka bwalina mu New York. Kati boso tandikira ku bino. Look at that. Don't age. Wabitegeka. Whoa. This is a Wyatt Graham original. How much do you think I could get for that? Lord ayitibwa Wyatt wabula mukubi wa bifaananyi mu New York ate omumanyifu. The lobby this will work in? I don't think anyone's going to be interested. Yamugamba leka naawe bino bintu twali tubisiiga tuli edda mu New York situwa nti eri omuntu asobola obyagala ennaku zino kati ebintu byenkola bibeera computer generated. Gonna tell her what I tell everyone else. She wanted to settle down. I wasn't ready. Kati Lord yatuuka. I love the places I got to go.
yamugamba leka nawe ebifo byengendamu okimanyi ntera okubyagala. You know, I used to use pencils to create my drawings, and now everything is computer generated. Okimanyi nateranga okukozesa penso nga nkuba ebifaananyi naye kati buli kimu kyonna kakibeera computer generated kati ebintu kati bya computer si byakusumba okitegeera. Ninako kyenjagala okukulaga anti kati yamugamba nti ninako kenakufunidde njagala oyingire mu Christmas art festival ziri eno okugamba empaka z'okukuba ebifaananyi. The contest. Namugamba kati tekirina buzibu. So I was thinking, hey, you know what? You could just enter this and then you don't have to. Oba kati osobola okuteeka kino ekifaananyi kino kinabadde nkuteekedde olaba otya. Aleka naawe. I love a challenge. Njagala nnyo challenge kati nsobola okukuba ebifaananyi ebipya. Okimanyize nkuba bifaananyi. I got you covered on that. There's a shop just downtown. Perfect. Waliwo wano kugamba restaurant akali wali okumpi. Tugende tubeeko n'ekifuna ekyokulya. Tekirina buzibu. Tukkirire kati ne bayitawo basobola okuba nga bakkirira. Lodi akayingira mu kituni ava mu New York mukubi wa bifaananyi musufu. I just came in to drop Ella off. I forgot my Ati mbadde enkomyeyo munnange mbadde enkomezzaawo era kubajjuka yalina okufumba. Kati ng'akimya embungatto. Hey, Patrick. Kati aba afuluma. Patrick. I'm glad to see you. I got a question for you. Muni nsanyusa okukulaba. There's been a hiccup in the Christmas festival planning. Is there even the slightest chance that Charlie... Yamugamba munnange tufunyemu engeri y'obuzibu. Kugamba restaurant ebadde egenda tufumbira kugamba ku mikolo gyaffe egyaggala. Muni baafunyemuko obuzibu. Simanyi oba osobola tuyamba ne mutufumbira kugamba ku mukolo ogwo. Gugwe nasoose okulowoozaako okusooka. Not all of the events need food. I mean, just 3 of them. Just the opening. Kugamba ono abaana emikolo mingi naye mugamba ati ojja kunyambako ku mikolo 3. Well, you know, I love the festival, but the opening's tomorrow. Okimanyi kati bya festival mbyagala ne opening za nkya nawe osobola okubitegeka. Ategekawo by'onooba osobodde si by'amaanyi. Yes. Okay, kale bannange kale gamba bambi ne kanna kiraka ennyini bambi kaba kawulira ekitiibwa okuba nga ate sibakayise kuba kabiri nga kafumba ku mikolo. Kubanga ne restaurant yaako restaurant yabwe ebeera eyongera okumanyika. Yamubuuza mama ogyali nti gyali ate mugambe nti nzikiriza tugenda. Kati ne kafuluma kati kaba kafuluma kasanga Santa Claus oba Santa kugamba bakuba ekifaananyi kya Santa Claus wano ku menu naye ndoozanga oba bakikubye bubi kati kava kaddeyo munda kanoonye penso kakitereeze kati kumbe Lodi atuuse wayati juka mukubi wa bifaananyi mulungi kati yakitunuule nagamba ekifaananyi nga bakikubye bubi kati abajja kati abiri nga akitereezaamuko bulungi najja n'akitereeza omanyi munnaye buluba ng'olina ekintu ky'omanyi bw'osanga bakikoze bubi kikunyiiza kati kunika genda ofuluma owaayi okola ki anti ntereeza kifaananyi bakikubye bubi okakasa. Yeah, whoever drew this is... naye yakikubikoga yakikubye bulungi yabadde abulamu naye nga yakikubye bubi. Kiki olina kugamba ino kyosobola kitereezaamu kugamba wano erudda weetaagisawo Christmas tree. Yes, but the public would be expecting a sleigh. Plus... Kati nze oba ngamba nteekewo ekigaali anti public era eba esuubirawo ekigaali. Okay, kale ndowooza kankuliko okubeewo omuti Christmas tree. Kale kati ngenda kubanga nkuba Christmas tree tekirina buzibu. Lodi amusanze wano. Okay. Kale tandika okuba omuti Christmas tree. Which I'm guessing is probably you. Yamugamba naye bw'ona okikuba obubi kugamba ojja kwanukula erinnyini restaurant namugamba nyini restaurant kansuubire nti yeggwe ntyatiira yenze. Hey, artist at work. Anti artist at work. Kale genda maaso kajja batandika okusiiga. Lodi baba musiizi musufu musiizi kabaka kati kamwekkaanya eddakiika emu sabu nga Christmas trage mazi aba ne kaawulira essanyu kano Lodi nga okay your turn. Kati tani yiyo kati kanawe tandika okutimbamu ebibala mu Christmas tree tandika okutonaatona omuti gwa Christmas tree kajuka ne kannakyala noka artist Kathufu kati katandika okutonaatona omuti kati no ba artist babiri bonna beegasse katandika okugutonaatona mutuufu kagutonaatona bulungi. You're better than pretty good. Ne mutuufu oli musufu go ge mazima. Kakati bakuyitaana anti bampita Wyatt ate gwe Charlotte. You're right. Andange bampita Charlotte. Good. It is. I'm also the head chef. You're invited to try it. Yamugamba restaurant yammwe nanti yaffe era yenze head chef. I'm just headed to the craft store. Wani yagadde okuyingira mu nandi yagadde naye ninako bingenda ku side eri. Ndoza tujja labagana olulala. Christmas. Merry Christmas. And Merry Christmas.
kati bwatu kyava yeeyongera niba bikasigala konna katunudde olwenzi olusufu nga luno kati kava kaddeyo munda kati twavaayo ne tudda erudda kati kannakyala kamaani kafuluma oluvannyuma kati kaba katuuka wano neerabidde kangene nziremu nkikube kati kalina ekifaananyi kyekakuba buli kaseera naye kikyakalemya okumaliriza kati kakomawo ekifaananyi kino kikalumya omutwe kugamba kiina ebikibulako bingi naye tekamanyi ate tekalina na budde kakwasaganya emirimu ebiri okufumba ate okukuba ebifaananyi kati kaba kakyali wano ng'essimu kati era yakakubira bane wange onodda ku restaurant oba oli luddawa anti bannange kanzije kati neera tewali kyekayongerako ati kati kayina ate okugenda ekifaananyi kikyakalimya okumaliriza bambi kati era yali eno bambi nga mu restaurant engatto ozireese Distracted with painting? owange nabadde distracted n'ekifaananyi Oh, your mom wants to talk to us about some big news. maama yabadde wano ng'akubuuza alina amawulire amasufu Finally, your boss now? kiki amawulire ekyamasufu nze boosi wo kati Because mom's news is going to tax your cooking. leka nawe amawulire ga maama togeesunga ayinza okutandika okukwesyoninga kufumba ko nze nkubuulira The art kati festival maama yajja minute food needs. n'atandika okubriefinga abafumbi be kugamba okusinziira ku mikolo gye baali bafunye emikolo 3 Gala will be here. Yep. balina okufumba ku ggala balina simanyi ku Christmas opening balina simanyi Article. Christmas art simanyi festival See them. But this could ate byonna Patrick yabibakwasizza We're going to have to hit the ground running. The opening party is tomorrow. So, yabagamba opening party yankya kati mulina okuba nga mukola bannange obukubirire let's get on that dinner rush. kati yabagamba kati tugende soka tufumbe dina mu kaseera kano kati baite babeere nga bafumba nate dina y'abantu kati kakuma ku kifaananyi maama ye nabadda Why are you still up? lwaki okyatunula lwaki towummulamu Don't stay up all night. bane totunula ekiro kyonna ye nabadda aba agenda nadda I'm worried about anti munnange nkweraliikiriddeko mukwano I'll be fine. maama nja kuba fayini oke kale nabadde aba agenda era n'akomawo I'm sorry. onosonyiwa sigamba nti oba nkusindiikiriza Could this project wait n'ebino tebiyinza kulinda mpaka nkya or after the oke kale kale maama that would be better. kale anti jesi njagala owummule ku ebyokukola tulina bingi munnange nabadda yeraliikirira ku muwala we bambi kati nabadda kyava ayitawo neyeeyongerayo kati nakyala atunulya ekifaananyi kino n'ekifaananyi kugamba kiina ebikibulako naye naye mwennyini talinabitegeera kati yawulira obusungu nakwata ekifaananyi n'akifulumya wabweru ekifaananyi kiganya okuggwa kugamba emirimu bambi alina mingi maama naye amusindiikiriza alina okukola simanyi biki kati ekifaananyi yakyeta nakikasuka wabweru abakyetaaga banaakitwala alina emirimu ebiri kugamba gikyamulemya okukwasaganya ebifaananyi ng'ogasseeko n'okufumba Free Christmas decorations. onimbuuza tebyo bijjeewa kati ate olowooza ate You always go all. David C yabironda namugamba munenze embijja eri And what's ate kino Oh, it was just something by the box. just nze mune mbironze eri kasasiro waliwo ababisudde mbusimanyi abyagala bitwale no? onagamba katonda wange kino kyabale tekinnaggwa jukira ono musiizi musufu yasobola okulaba ekintu n'akimanya Keep it? kati oyagala kukitwala n'agamba kino nina okukitwala yagamba kino ekifaananyi kibadde tekinnaba kuggwa kirungi kyava kiteeka wano ku drawing board jukira kabaka twadda mu fumbiro kanakyala kali wano kati Really? Okay. era kyava jja wuyo kanakyala kako kafaanana nakankaka To get your painting done for the contest would be kati kanakankaka kajja ne kamugamba kati wafunye ekifaananyi kyogenda otwala mu mpaka about me. The restaurant has my complete attention. namugamba munange anedda kati restaurant kati erina attention yange si agenze mu mpaka nabisudde n'obisula wabisudde You need me ati kati oneetaaga maama neetaaga restaurant eneetaaga best. siina budde bukuba bifaananyi Look, as much as I love painting, last night I saw how overwhelmed my mom was with all of this. ate olaba olunaku lwajjo nalabye olunaku olwejja ekiro maama mutuufu kati anyiige n'okunyiiga ng'alaba kugamba nzijudde ku bifaananyi Right. kugamba ebyokufumba nga mbisuddewo Best. ositegeera namugamba munnange kino kyekisinga kyendiko ebifaananyi nabivuddeko nabitadde nakankaka yagamba yii tewandikoze ekyo katuba tuli wano nga wayati nga ze
jukira opening yabadde ya lunaku lwa leero kati kyava ajja n'asembera Well, look who it is. naga katonda kati ne baddamu ne beesinkana jukira beesinkana ku kifaananyi kiki ozze kumpamula ku bifaananyi sizze kuwabula ku bifaananyi. Oh, that's good. Kantu nga kalungi kano omanyina ekirala ekisufu kyendabye ekifaananyi kiri kirungi kati nekirala nagamba kiki kyogamba ekirungi kati nekirala agenda okwetegereza nga ekifaananyi bakyese ne bakiteeka wano kyokka nga bakyongedde namu nagamba baneekewuunya nga bagamba nti Bayside Art Gallery eyakireese tamanyikiddwa wabula nga kugamba eyakikozeko tamanyikiddwa mbu ali anonymous kyokka ati yakireese mbu ye Wyatt Graham ye muvubuka ono wabula nga kuliko nti eyakikozeeko tamanyikiddwa wabula eyakireese ye Graham ono Wyatt. Kano kamugamugagowe buzibu ki obange ndowooza oba mbadde ki deka naawe ndowooza kayinza obwanga otabuddwamu naye omwaka gujja kuggotofaayo katono kyava yetegereza kano kanakyala kabadde kiyina kankaka ndekamaane kakomawo kiki nkongere ku mwengo omulala nedda naye oli okke ujisita obuzibubuzi sikutegedde yegwe Graham si bwe kiri ekifaananyi gwakireese naye ate nina coffee bukoma table namba bagibuukinze ngeri mmanyago ati tugende kale ku table yange gye babuukinze ngeri mmannya gange kyekava kakomawo niko tulabanga ekifaananyi bakireese kyokka kuliko erinnya lyo nze sigamba tobange njagala kubba kifaananyi kyo nedda nze just ekifaananyi nakireese buleesi ate n'omulimu gw'okola mulungi ani kati ekifaananyi wandibadde okijjayo kuba nze sikyagala ekifaananyi kiri lwaki okijjayo nze nakisudde lwa nsonga artist kyayinza okusuula ekifaananyi ekifaanaganako bwe kityo tulina kifaananyi kikyenkana wano gonna mutufuna we tunula twogere ku mmere tuve ku byebifaananyi gasiya ninga kamugambye nti ekifaananyi nakisudde lwa nsonga olwo namugamba nti tuwole ekifaananyi kikyenkana ne bw'okitunuulira lwaki osuula ekifaananyi ekifaanaganako bwe kityo. Kati maama yamugamba nti mune buli omu ayogera ku mmere ew'omukamala era nja kukwebaza gwe ne nakankaka mwafumbye bulungi olunaku olwaleero. Kati abantu batunuulira ebifaananyi ebiri wano kalo bakayita Bayside kati kugamba opening ng'ewedde kati Patrick yasigawo ne nakyala nabadda mwana emmere ebadde nnungi mutufu nabadde onyirira tekanawe ate kumpaana mune kabadde akaseera kawanvu nnyo okusinza mune embeera mu stress buli kaseera onojja ku Color Me Christmas event olunaku lw'enkya. Kind of thought you might use it as another opportunity to promote your restaurant. Namugamba nti nze ngamba gwandibadde omukisa nadde ogwokubiri kugamba promoting restaurant yo singa ojja kugamba nayo n'ofumba. Well, I hope I see you tomorrow morning. Nabugamba siyinza kugaana kale tujja labagana olunaku olw'enkya nabadda ndowooza balina engeri gye beetunuuliramu ne Lord Patrick mugagga yennyini galala eno. Well, I would be promoting the restaurant if I brought some of our. Kati yagamba nakyala muwala we. That works. Ekyo kijja kukola. And some pleasure. Ojja kufuna essanyu ng'ogasseeko ne business. Twalire ngenda kukola business tewali ssanyu lye ngenda kufuna nti maama ze mbimanyi ojja kufuna n'essanyu ne Patrick ze ndaba engeri gy'omutunuuliramu. Kati wadde erudda. Okay, Wyatt. What do we draw? Kati onojjukira yazze mu mpaka kati yagamba okay Wyatt jjukira bamuyita Wyatt kati obankube ki nekyagenda okukuba tannakitegeera kati yakola kati ava asooka najja nagamba kansooke ndowooza ngendekeri ku restaurant eri kannakyala kati avadde eri nakyala jjukira baavawo banyiivu kali kamugamba munnange tuggaddewo mune mbadde just ntambula munengamba kankwetera oba ku kyokunywa buno busaida mune bwe twasemba okusinkana kugati twakwatagana. I wasn't trying to take credit away from. Nali saagala kubba kugamba buyinja ku kifaananyi kyo. Just nali nyanukula kifaananyi kyali kyogedde gyendi. Artist isn't interested in having the art scene. That's a fair question, but why wouldn't they be? It's complicated. I hear the next event is some public painting thing today. You want to come with me?
yamugamba kati waliwo olunaku olujja ejja kuba kugamba public painting wandyagadde okujja nange kugamba lujja kuba okusiga ebifaananyi naye nga okusiga ebifaananyi ng'osiiga buli omu akutunuulidde kamugamba nja kirowoozaako kujja kumune just in case bwoba nga okirowoozezaako munange ojja nakanka kaaba ali wano ye muvubuka oyo w'ebyewuunyo gwe mbadde mpulira His name is Wyatt. erinnya ye Wyatt Artist. osegeera musiizi musufu He's like a interesting guy. kugamba mulungi talina buzibu kiki But we've unfinished business. tulina unfinished business kyekyokka Finished painting hanging at the gallery. yaleese ekifaananyi kiri kyendaba kyewawanise waggulu And now Wyatt, know that. biwanvu just bireke But I did. I threw it in the trash. kiki ekifaananyi yakijja nze nakijja kasasiro gye yakijja Based on what I heard last night, you could win. It's a half-finished painting. Nothing that I'd want anyone. yamugamba ekifaananyi ekyo wandibadde okirekayo wandibadde owangula ntireka nawe ekifaananyi kugamba kiri half painting tekinnaba kuggwa tekiyinza kuwangula I am. You had a chance to last night. Well, people were talking, and I didn't want to. kali kannakyala kali wano bambi konna katabuddwa kalina okufumba kalina okukuba ebifaananyi kugamba kali mu mpaka z'okkuba kugamba butuufu buli kimu bambi kikatabuseeko tekamanyi na kiki kyekalina kuconcentratingako either kasigale mu restaurant kafumbe oba kakube bifaananyi kubanga jjukira munnange restaurant ebira profession naye ate kugamba okubeera artist ate yo art kugamba eyo talenti kati kakyali okuzuula ekituufu kye kalina okukola oba kasigale ku mulimu oba kagende maaso ne talenti yaako katabuddwa bambi kakazi kattu But it's, the same. You must want to know more because you're talking in circles. yamugamba munange nsobola okulaba engeri gy'omwogerako kuba mutuufu wena oyogera omegeredde That I'm taking the painting down. yamugamba kale kyogenda okukola wandibadde ogendayo eri gyakusabe andi nja kugendayo naye just ngenda kumugamba nti ekifaananyi ngenda kiwanulayo nze nkiteeke wansi kano kaseka n'okuseka nze mmanyi butuufu kalaba engeri gyamutunuuliramu kano kamulondooza kamwagadde kati kajja saboneka ekuba obwambalo kati nabadde aba ali wano maama waako katonda wange nga wanyiridde okwatalyawa So Ella has the kitchen covered today, so I was thinking about going anti kakati olunaku lwaleero nakankaka effumbiro yalirimu nagambye tubaka ntambulemu to spice cider. Oh, I'm happy to help. I'll take care of the cider. kati onamugamba munange njagala nange onyambeko kugamba kusavinga obwokunywa buli bwaita busaida namugamba nti nange ndi happy to help kugamba nja kuba musanyufu nga nkuyambyeko Patrick would like that. He never. kati kamugamba munange wandibali nawe weesala obwambalo kimanyi Patrick yandibwagadde nti aleka nawe Patrick simulowoozaako nti twala erimbe manyi mbamanyi kati kasigala kaseka bambi ko kakimanyi Patrick ayagala nnyina waako oli omugagga nnyini galale ategeka emikolo egya buli kkala kumpi buli wiiki ategeka kati twayitawo kati jjukira no Wyatt alina okuba nga kugamba asiga ebifaananyi esaidi eno ate jjukira ne kannakyala kugamba kalina okujja kayambeko maama waako mu kusaavinga busaida obwokunywa egwa ne restaurant yaabwe eyongere okuba nga emanyika kati Wyatt yajja kati kannakyala kaali kasaavingira saidi eno kagenda maaso n'okuba nga kasaavinga kati nonodi n'atuuka My invitation was just too irresistible to pass up. You got lucky. kati kagamba nategedde toswagaana nti ajja siwabadde wa mukisa nabadde nina okukola ne maama I love the boats. mune njagala nnyo amaato They're part of the town's history. You know, ajasi munaye ago amaato g'olabaho wabweru mune ekyalo kino an easel. kigalinako ebyafaayo I should really stay here. kati yamugamba mune jja tugende wali ku bifaananyi onyambeko mune nina okusigala wano munaye nga nkolerako maama Okay, wise guy. Let's go. okay kale tekirina buzibu kale naye kale katugende kale nkyusizaamu tugende nkuyambeko kale ku bifaananyi naye kamugamba nti tugenda naye njagala kugamba nti penso yeesinga okusinga brush Ready for your lesson? I am. Wait, it's turned kati kale kalina okugenda kugamba kamuyambeko kati jjukira loodi ye mukubi wa bifaananyi naye akozesa penso kyokka ko kannakyala ko kasiizi si kakubikabi ebintu bino bya mirundi ebiri waliwo okusiga ekifaananyi n'okukuba ekifaananyi kannakyala ko kakasiizi kuba kakozesa brush kyokka ate ye loodi ye mukubi wa bifaananyi ng'akozesa penso kati ku luno kali mu kumuyigiriza okusiga ekifaananyi so si kukuba kifaananyi Yeah, look, you can do it. kati kamulaga engeri gye bakozesaamu brush ng'osiiga ekifaananyi kati baasigala muneeyi basanyufu jjukira
kati ne nabadda naye waatuukira esayidi eno kati abaali wano kati ne Patrick waatuukira ate munnange obwokumya nabo buwoomye olunaku olwaleero abane okimanyi tujjuzza ate aba tumune bebalabikidde bulungi bana ababiri wandibadde noogenda nolaba muwalawo byakuba mune ebirabika bulungi buli omu abyagadde baneekaagala nnyo okusiiga ebifaananyi mutuufu kogamba kitone kyako mutuufu olunaku lwaleero badde lusufu oba okimanyi kati basigala wano nabadda ne Patrick beerimu engeri kati kana kyakabuuza ono kati kibuga kye kinene kyovaamu ati nva mu New York naye okisi ekikulowooza ati nva mu kibuga kinene kati lwaki wajja eno mu Bayside mu kyalo anti David yaŋŋamba nti nzije Patrick kugamba nzije nyingire mu mpaka z'okukuba ebifaananyi kugamba kwe kujja mbere ne David kyali wange kati mubuuza naye lwakwa sinaba kufuna kugamba kifaananyi kyakuba anti kuba ebifaananyi by'ebizimbe pajjukira kati gwe okuba bizimbe kagamba nze ebifaananyi by'ebizimbe mbyagala yamugamba omanyi nange njagala nnyo okukuba ebifaananyi kati nga gwe byokuba jjukira nze nkuba bizimbe byereere naye kati gwe jjukira ogala n'okuliyetinga ekifaananyi nga kirina story kugamba nga kiri inspiration kugamba buli akitunulako yenna kugamba ng'awulira ng'akyagadde kyokka nze nkuba bizimbe byereere teiba na story ono yamugamba kanna kyakamugamba mutuufu nze sijja kulima njagala kukulaba ng'osubmitinga ati ekifaananyi mu mpaka niye lwaki okola nga chef anti ku mulimu gwa famire munnange nze ngamba wandibadde omuntu atisita kugamba ategeera value eya talent gy'olina ey'okusiga ebifaananyi kanaawe omanyi kano kangu kalungi kakukyusa emboozi kakyusa emboozi kano kati mu kaseera bane kaali kamaliza ekifaananyi kyokka nga ne Rodi amaliza ekifaananyi kati Patrick yajja nala buli omu kyakubye soko mbuulire kifaananyi kirungi kirungi kale jjukira Rodi ekifaananyi akisiize naye tekirabise bulungi kubanga jjukira ye tamanyi kusikuga tamanyi ye kusiiga kifaananyi amanyi kikubisa penso naye leero akikozesezza bulashi nati ze mbadde sikugamba ndudde okukubisa penso ekifaananyi sijja kulimba kubanga jjukira ye ennaku zino ye abikozesa na kompyuta bibeera computer generated kati oba kino ngende nkyokye n'okukyokya kwenze ndaba tekinyumya tekyokya naawe kirungi kati yakola babi kati kanakyala jjukako kakuba mutuufu ekifaananyi alaba nabadda yenna amegeredde nga supu wa doodo kyava yasembera eri kawalake ayani oyo wayati ayina n'erinnya ate nange amanyi n'eri yange ate eyo bannange entandikwa nnungi kirungi nnyo okuba nga tisa ogenda kati okomako kugamba ogenda weezuula ennaku zino kiri kifaananyi banne kyosiize nga kirungi yasigala atunuulidde wayati n'aseka n'okuseka mutuufu ambye n'engeri bane gyagenda amuzza ku maapu kati yakomawo n'ekifaananyi Thought I'd add a little more Christmas cheer in here to help. Kati yasanga David ali wano. Nera azere ekifaananyi naye kuno kisiige. One's all mine. But you were blindfolded. Chichi ekifaananyi okisiize bakutaddeko kantuntunu. Wenga jukiro namumanyi mukubi w'ebifaananyi musufu. Naye kino kyasiize nakitegedde. Kivala amubuuzizza. Babadde bakusibye kantuntunu olyoka osiiga ekifaananyi kifaanaganako bwe kityo. It's good food. Yamugamba ati mune mbadde ne kali kannakyala kali akeeri wansi kali akafumba emmere ennungi. Okay, I like where this is going. Bino ndaba gye biraga. Kati oba ogende kulya mmere bogeze kukula nakyala anti byonna ndaba gye biraga ssebo bamubuuzizza oba ogenze kulya mmere okulaba kannakyala kati kannakanga kakaba kali wano. Of course not. Chikerezo okukola oda yange tekiri kikeerezi soko tulo njagala twogere n'okwogera. I'm sorry. Chichi. We met? Twali tusinganyeko mmanyi.
nze bampita nakankaka yenze mukwano gwa Chaliwo Charlotte. I don't know how you ended up with Charlotte's painting. Simanyi kugamba ekifaananyi kya Charlotte wakifuna otya? Submitted it to the festival. N'ekifaananyi ekyo gwe wakitwala ku festival si bwe kiri? And she finally decided to enter the contest this year until you cut her off at the knees. Amazima genje yali asazeewo ayingire mu mpaka gwe wajja n'omuyingirira. Just nali njagala just nalaba nga mutuufu kayina talenti. To entering, and that's going to be harder to do now with that half-finished painting already hanging. Ani kati okuyingira mu mpaka kugamba ayinza obutawangula n'ekyo ekifaananyi kitannaba kuggwa. Get down if that's what you bw'abanga ayagala kugamba kukiteekinga down oba okukiwanulayo muleka akijjeyo. Do with some more friends like you. Kati bannaye kale vanne singa kayina nange singa kugamba mikwano gyange ekifaanaganako nga ggwe. I like her too. That's so. Now, will that be dine-in? Okay, kale sawa zino ndowooza kagende nkole ku odayo. Kati nakanka kaje kava kayitawo kagende. Jukira akafo kawe bakata Charlie's Chicken restaurant ya nakyala Charlotte kati abali wano nga. Why? So I was thinking about the gala at the end of the week. Ati mbadde njagala ndowooza kati ku gala gye tugenda okufumba. So I thought Christmas, something new, something different. Njagala tukole ekintu ekyenjawulo. You sure you want to do something new instead of what we know our customers love? Kiki oyagala tukole ekipya okusinga ku by'abakasoma byaffe ate bye baagala? What's going on? Niyo olyokke mukwano. You know, it's just a lot of things. Just kale n'ebintu bingi nnyo ebindi mu mutwe. I mean, which is my priority. Ne just nga bw'omanya priority yange oba ekintu ekikulu restaurant yaffe eno. And I have like conflicted feelings about that. Okitegeera munnange. I myself through my paintings. I'm just feeling. Bambi mama yalabanga kanaakaana. Bambi ebintu bikatabuseeko. Anyone could handle this. Yamugamba omuntu yenna asobola okutuyambako n'afumba mu ffumbiro. Muba ng'osazeeyo kugenda kusiga bifaananyi. Genda osiga ebifaananyi. Ositegeera. As your painting goes, well, when this is all over, I'm sure. Wanga ebifaananyi singa biba bigenze bulungi nnyo. Eyo ye talenti. Now I want to taste that risotto. Kani akutestinga ebiwadde ofumba. Oh, yeah, not this one. Si bino. Burned while we were talking. Kubanga bisiridde nga twogera. Tujja lyo ebirala. Okay. Kale. Go. Kale kangende. Kuba mama akagambye kale ongambye nti olina byofumba ebipya kale no kambitesitingeko ne kamugamba si bino kubanga bino bisiridde nga tuli mu kwogera. Mama n'agamba kale kankuviire lekooti kati twadda. Hi. I'm glad you're here. I'm so sorry. Onyeka bane ndi musanyufu kubanga ozze Than usual lunch service. banenga bane ntuuse kikeerezi ng'omaliriza. Save the last bit just for you. Munene nake nkulekedde wa testing kasiige nga oba wooli oba guuka esiigide. Do is show you a little pencil technique. Ati nange njagala kukulaga ngeri gye bakubamu ekifaananyi ne penso gwe nga bwe wandaze ne brush. All you have to do is kati ogenda okukola jjukira Santa Claus aba tajjudde nga talina kisipi kye kugamba mu kiwato kati gwe kyogenda okukola kati gwe musiige ekisipi kya Santa Claus. close your eyes and kati gwe zibiriza amaaso okisiige bulungi ekifaananyi nga kijja kakyava akakwatako n'akalaga engeri gye batambuzamu penso nga bakuba ekifaananyi bulungi ne kasooka kawulira bulungi. to draw again. Mutuufu njagala Can I ask you a favor? mbeko ne kyenkusaba. Putting together some samples for my submission piece and was hoping you could take a look at them. I could. Yamugamba nina ebifaananyi biri nnyo nina pieces nnyingi nnyo samples. Wandibadde ojja tisi n'osooka obyekkaanya n'olaba obisobola okuyingira mu mpaka tugende. Kati baayitawo asobole okugenda kugamba atunule mu bifaananyi bye byakubye. Kati kanakyala kaatuuka. Ati munnange wano wembeera kakyala kaatuuka kati tuba tuli awo nga ne David. Thought I saw you come in. Yes. Ndowooza gwe David si bwe kiri? Meet you. You're the chef. Ye gwe chef weri wansi. I am. Yenze aba nenkuwuliddeko bingi. It is the best. Amazima emmere yammwe nnungi go ge mazima. Thank you, by the way. I hear that you're the reason that this guy has gotten into drawing again. Nawulidde mbu ye gwe nsonga lwaki gaayo ono yayingidde mu mpaka z'okkuba ebifaananyi. It's very nice. Ndowooza kati nze kanneeryewo mbalekemuko musooke mumalirize by'omuzza okukola. Kasigala kaseka. Probably my oldest friend. Oyo munnange oyo kyali wange musufu. Just moved here actually. Mune yakajja wano naye akasenguka okujja wano. People who move here don't. Andi kirungi kubanga munnange abasenguka okujja wano. No. Tebatera nnyo kwanguwa kuvaawo bawangaalirawo oba kati bwaba nga bawangaala oba kati ate yaliwo yalagawa awo simanyi. Kati
bintu bikyatambula bwe bityo kati yasooka n'amuggyako ebifaananyi byonna bye yali akubye juga ye bw'aba kugamba nga tabikubidde mu kompyuta abikubisa penso. What do they have in common? Yamubuuza kati kiki ebifaanaganya. Munange nange simanyi. You said you travel a lot for work, so Ogambye nti otambula nnyo kumpi nsi ku nsi. visited? Oteekeddwa okuba nga kisa okuba ku bintu by'osanga egyoba otambulidde. Finished. It's on to the next. Just nze muneze entambula butambuzi gyenva gye ŋŋenda bwentyo kugamba bwe gyenva siddayo bwentyo ntambula butambuzi bwentyo gasitera nnyo okukuba. I like it. Yamundagadde naga munene kano nkaagadde. This record player's cool. My mom, she was a singer with a great career. Anti munange maama wange yali muyimbi mulungi Performed at Carnegie naye nga atambula nsi ku nsi. My father, he was Egye yasanga taata wange juga gye besinkana eyo mu bivulu. Their musical abilities. Kugamba ensonga lwaki nawe olinamu kugamba ekyama ky'okuyimba. You ever get to travel with them? no. Kati bazadde bonna bwe watambulanga nabo. They taught at a local college and munenga ate bwe bamala okunzaala ate kugamba ne batandika okusomesa ku kasomero ak'oku kyalo. I would have. I love my Ekitegeeza guwa balemesa okuba nga batambula kigamba bakyejjusa okuba nga tebaddamu kutambula nti nange nze nandibadde nkyejjusa naye. rather be drawing by hand. Instead, I used a computer to create the architecture of choice for Nagamba nange nakugamba nali nga nkuba ebifaananyi kugamba n'engalo ne niŋŋamba n'ensala oba kati ntandika oba okukyusaamu kugamba ekozesa kompyuta. Being a chef. You know, I didn't mean it that way. Cooking is an art form, isn't it? Sure. It can be. For me, it's Kati ono yamubuuza kakati negwe kikati gwe kiki ky'owulya ky'oyagala okufumba oba okukuba ebifaananyi. Namugamba just okufumba say tujja kugutwala ng'omulimu kyokka tokukuba ebifaananyi ye talenti. what you do, Nakyala namugamba nti munange okufumba mune mulimu gwa famire. especially at Christmas. Yeah, I agree with that. Which is why I'm here. Spend Christmas with David and with new people. Yamugamba munange era ensonga lwaki endala ndi wano munange kugamba okumala Christmas n'abantu nga bulaba David These are all that random. okumala Christmas n'abantu. You have a story about how each of these was a part of your home growing up, right? Like the rocking. Namubuuza kakati ebifaananyi bino kuba bina kye bitegeeza okubanga oba katugeze ng'eyo gye wakulira biki ebintu bwe bityo. patch. But look, Has anyone ever told Omanyi kalungi nnyo mu kukyusa emboozi kano kannakyala. I have a Girl Scout patch in it. Kati jjuke bakyayitayita mu bifaananyi. But look, Akyagenda mu maaso n'okumulaga ebifaananyi. Yeah, you might be right. Maybe I can do Kati something. yamulaga kino naga oba osanga n'alonda ku bino by'inaateekayo. Yeah, it's okay. You don't have to explain. Yamugamba omanyi kye ngenda okukugamba. That artist and it wasn't mine. Jjukira kiri ekifaananyi munnange guwa kikuba ate si kyange. And if you want to take it down, Bw'oba ng'oyagala kiwanulayo waggulu kiwanuleyo kijjeeyo munnange. so Anti mmanyi taking it down. ati kale ngenda kijjayo tekirina buzibu. Kati akawungeezi k'olwo yalina okujja ekifaananyi akijjeyo kati yasanga Patrick ali wano nyini galale jjukira ono balina engeri gye beera bamu ne Nabadda I was painting. nnyina waako It's mine. And I decided to take it down. ati munnange ekifaananyi kiri ekyange nasaze munnange nkijjeyo. Charlotte, I love it. Charlotte bannange ekifaananyi kirungi. He stands a really good chance of winning the competition. Ekifaananyi kyandibadde kirungi nnyo oyinza okuwangula empaka zino munnange tuwane kijjeeyo. Sure. Anti munnange ekifaananyi si kirungi ekifaananyi kankijjeyo If you change your mind, you'll naye bw'onooba munnange weekyusizza with a new application. okikomyawo noyita akuga application empya noddamu n'oyingira buto. Submissions close on the day of the awards ceremony. Submission zigiba kuba ziggalwawo ennaku z'omwezi nga 3. Charlotte, I hope you submit something. Charlotte Yeah. kwakakapa kagenda nakati munnange Charlotte nsuubira artist baako n'ekintu n'ekifaananyi artist ky'owaayo mu mpaka nkwagaliza empaka zino artist oziwangule. Bwatyo naddayo Patrick naddayo ninga kugamba awulidde ennaku okuba kannakyala kadidde ekisiige ate ne kakijjayo kyokka ekisiige nga kibadde kirungi katwadde eri Wyatt agezaako okusiiga ekifaananyi kyagenda okuteekayo mu mpaka nibikyagaanye byasiiga byasuula. Hey, Ono yamusanga wano so, how's it coming? kiki olina ky'omaliriza aminati muna enkyabiriko. Munnange Left this inside. anti essimu wajja erabidde eri.
You missed a call. Ate kuliko ne miss call. From London. Okuva mu London. Abo mu London mune bakunoonya. Chavalita wana natula. So, you and Charlotte? Kakati gwe ne Charlotte. To give me input on my festival submission. Anti kakati Charlotte just tusiga busizi bifaananyi. Bitugino okutwala eri ku festival kyekyoka. Something else to this other than an inspired approach to art. Kugamba bye byokka bye mukolako tewaliwo kintu kyonna kirala kigenda mu maaso kyoyagala okuŋŋamba. Smart. Akawala kagezi. Akawala mwana kalina talenti. I just don't know how I can make that work. Asimanyi na kumanya mwana. Try this. Take her on a real date. Kachogenda okukola akawala katwale ku date eyaddala. Judge, just realize you have a lot of time to think about this. Osegira katwale ku date eyaddala. Kwanga jukira ono road atya yukuya yagambye nti atya okugwa mu mukwano n'omukyala. Kubanga omukyala gwe yasemba okugwa naye mu mukwano. Kuga yamumenya omutima. Kwanga jukira ono gayi atambula nnyo. Ya atambula gwanga ku gwanga. Kati ayizo kwanga kanakyala yakava okukasuula mu mukwano. Ate naafuna olugendo n'agenda. Kati kanakyala ne kasigala nga bambi nga kalumizibwa omutima. Kwanga jukira yita setulinga musajja mutambuze bambi. Kati ate agamba singa akasuula mu mukwano. Ate naafuna olugendo ng'alina okugenda. Kati ava agenda akwate essimu. Ey'e London. I'm not in a position to give you an answer right now. Let me get back to you. Kati bwatu yakomawo ng'ava ku ssimu. Wow. Kiki ate? What's the scoop? The Hotel Magnifique could use my services. Anti aba hoteli mu London All of their homes. bagambye nti baagala kukozesa bifaananyi byange. All of them. Byonna ate. It's at least a 6 month to a year job in Kugamba baagala kumpa contract kugamba ya myezi 6. Baagala ogende ddi kati. What are you gonna do? Kati ogenda kikolera ki? me down right after Christmas. Anti njagala kugenda nga Christmas ewedde. Kati olaba ki ekyo? Your timing stinks. Ayagala kugenda nga Christmas yakaggwa. Osege kati bambi kyatya. Kati ono yagamba katono kati kannakyala ate. Kannakyala kabadde katandise okwagala bannange. Kati naye bimutabuseeko musajja waddu. Kyokka ate n'emirimu. Emirimu gye gimutwala tudde eri nakankaka. Kannakyala kaali wano nga keebase. Kyava kayitira kakaawa. Ali gw'okola ki? Wasuzeewo kyotuna kiro kyonna. You took it down. Kiki ekifaananyi wakijjeeyo. I didn't intend to finish. Mune nakijjeeyo just oba mbeeko nekintu oba nkimalirize simanyi nakumanya. Your mom sent me to wake you. Ati mama uya nsindise mbere nga nkuzuukusa. Sleep. I did all the Katonda wange. I must have slept past my alarm. Nfudde bannange alamu yavuze n'empitako. Sorry. Katonda wange. Kati yalina okuzuukuka ayangwe mangu ku restaurant. Glad you're back. We're starting to get busy. Bannange nsanyusa okubalaba. Twettanisa okufuuka busy bannange. Kannakyala kapapa. That's sugar. You trying? Oyo sukaali maama biki byokola? I grabbed the wrong. Anti ndowooza maama nkutte bikyamu. Charlotte, why don't we take 5? Charlotte yomanyi? Charlotte jangu twogeremu. Mama agezugula kannakyala kunaka tekakyabitegeera kakazi kattu. Sorry I was late. Mama onoosonyiwa mbadde kikeerezi. I was in the studio painting. Nabadde mu studio nga ndi mu kusiiga bifaananyi maama. Needed it. Is this about Wyatt? Kino kiri ku Wyatt? Maybe. Ndowooza maama. But it's also about me. Naye ate kirina ku nze ng'omuntu. Well, you know I'm here if you need me. Omanyi munnange wendi muwala wange oba neetaaga wendi twogere osobola okumbuulira kyonna kye weetaaga kale maama kati baakatunuulira bambi nga kalinga konna akabuze oyo omwana ali bulungi akaana kano ngezaako kukawa sapooti nkawo atisi luumu oba kasse oba kakole katya konna kalinga akabuze oyinza okulowooza nno nti kabuze kumbe kagenda keezuula koli omulenzi gwe kasinkanye oli kale ngamba bambi singa keezuula bambi ne katabula bubuzi akaana ze ngamba keezudde akaana kaveeko maama. Welcome to the annual Christmas Art Festival showcase. Kati baatuuka kati ku lunaku lwa art festival decorating trees, so watch as they create Christmas magic before your very eyes. Yabagamba kati musoke mwekkaanye engeri gye badikoletinzeemu kugamba soke tulabe tugenda kuleetinga kye bayita Christmas magic. Kati wewate kye babajja bateneko kubanga bakuba ebifaananyi abantu bonna weebali ne nabadda waali
ono yasembera. You really outdid yourself this year, Patrick. Mu butuufu guno omwaka sijja kulimba ogwefunidde. Otegeka mukolo ku mukolo onsobedde. And people are really talking about the food too. Abantu boogera ku mmere bannange ew'omu Kamala. And my daughter. Anti kati kimanyize njifumba ne muwala wange. I have an idea I'd like to run by you. Nina kinjagala kugamba ekintu, nina ekirowoozo kinjagala tukole ffenna. Olaba otya? Kati baali balina okusooka kugamba bakole Christmas tree decorating. Balyoke bagende ku bifaananyi. Kati kanakyala kaba kali wano nga kalengera road. Looking to decorate that tree too? Kiki ekyo kiva Christmas tree ogenda gidecoratinga nayo? Stop that. You know, I'm looking at all the art on the walls and Munaye ntunuulira ebifaananyi ebiri kugamba ku kisenge. Mwana bisufu. nothing from my favorite artist. Niti wali kyenalabye okuva ku favorite artist wange. Kugamba ekiva gy'oli. Anti kitegeeza nti sirina kyendeeta. I, on the other hand, am still unsure of what I want to draw. Anti kati nange kati mwana onkubuulire sinaba kufuna nange kye ngenda kuba ngenda kuba ki simanyi na kumanya. Neetaaga okufuwa okugamba okurefreshinga ku mutwe gwange manyi kituufu kye ngenda okukola. Anti nina akafo gye nsobola okutwala kugamba n'orefreshinga ebirowoozo byo n'osobola okudda mu ndowooza n'omanya kituufu ky'ogenda okukuba ekifaananyi. Kati kanakyala kamugambye mbu kalina akafo gye kajja okumutwala kugamba mbu kalifreshinge mind ye. Are they all personal? Kati kakana nga kamuleese erudda. Kati kana akafo gye kamuleeseemu abantu bajja nayo ne kugamba ne badecoratinga Christmas trees. Kubaako obuntu olusi babuwandiikako olusi bw'abaagalana bw'omala okukawandiikako then n'okatimba erudda. Ono yamubuuza kiki wali otimbyeko ko akantu wano n'omuntu nti munnange nakatimbako ko n'omuntu naye munne yatambula n'andekawo n'agenda. Munnange yagenda Christmas ezaggwa. Yamubuuza kati gwe tuyagala kuva ku kyalo kino. Maama yeka yayagala anveeko nti saagala vaako. I think so. Let's take a look. Ninga kanakyala aninga akabuuzizza nti Christmas trees no wali ozitimbyeko ko n'omuntu wali ozizeeko wano n'omuntu ne kamugamba munne nali nzizeeko n'omuntu naye munnaye yandekawo n'agenda Christmas ezaayita. Kati yajjayo kana akantu nga kaliko flavor. Flavor? I'm grateful for everything in my life. For the flavor everyone brings to it. Well, if it means anything, you've already added flavor. Yamugamba nti kati olaba flavor. Amazima gengi bw'otwogera ku kigambo flavor. Kugamba flavor oyongedde flavors embulamu bwange bungi. Ndeke mugamba nti kigenda both ways. Oba kugamba kiri mirundi ebiri. Nange olina kugamba olina bingi by'onyongeddeko. Kati yakatunuulira nga kali side. Nga kalina kikagenda okujjayo. N'asooka akekkaanya. Baninga kakyala kabalagavu. Baninga kalina akamwenyu. Yakatunuulira n'aloba n'okulwa. Ne kamubuuza gwe oli okay. Kati ndi okay. Ndi alright. Kamugambe singa okugamba ofune akantu nga tebakawandiiseeko kitegeeza kabakako kati gobere waddembo kawandiikako then nomala n'okazaako owandiiseeko ekigambo beside anti beside kino ekyalo kirungi kisufu munnange kiraze ebintu bingi ate ensiima ekitegeza pulani ekuleese wano ekoze ensonga lwaki nkuleese wano okurefreshinga mind yo kikoze. Introduce me to you. Okimanyi nti Christmas eyeno kalo kabaita Bayside munange yanyanjula gy'oli. Lead the way. Ndeka mugamba tugende tufune ku kyokunya. Omanyi kalungi mu kukyusa emboozi bw'obaako ng'akafunzizza nga kakyusa emboozi. Kati nakyala yakomawo ku bisiige. N'agenda mu maaso n'okuba ng'asiiga. Alina ekifaananyi ky'asiiga. Jjukira kiriya oba yakisuula. Wabula kino kyasiiga akisiiga n'akamwenyu. Alina okufuna ekisiige kyagenda okuwaayo mu mpaka. Kati ne road naye yafuna. Someone had their morning coffee. Kati kasiga ekifaananyi ne kakireeta eri road. Munange nkisiize. Kawulira essanyu. Mune mbadde siyinza kulinda kikuleetera okirabeko. Nkisiize. Not yet. Ate gwomaze nze sinnaba kumaliriza ati muneekanzireyo ku restaurant naye mbadde siyinza kugumiikiriza obadde olina okukiraba kati kaŋŋende kagenda kasanyufu nagamba nange nga kasanyufu nnyo kati naye kyava atereeza ne kugamba finally afune ekintu kyagenda okukuba kiikyo yakitandikako mu kaseera kubanga kanakyala kamugamba nti kugamba ekitegeeza ensonga lwaki nkuleese eno mukana akafu ekitegeeza kati ofunye ekintu kyogenda okukuba kati okuva eyo okukakana yafuna kyagenda okukuba naye tetulinaba kumanya kiki
I like kati jjukira ono Patrick buli kaseera yaba n'emikolo tegimuggwako. Love to. We could host it here. Kati neera yabayita alina omukolo gw'abayitidde okufumba kati nakankaka Christmas cookies. I already have ideas. kati bagamba kati bagenda kudecoratinga Christmas cookies. I volunteer to get the ingredients. I know exactly how to do it. Buli kaseera babaako n'ekintu kye bayiiya mu restaurant muno. Kati era bagenda kudecoratinga cookies. Bagenda kugamba nakankaka agenda kuzifumba kati bayite abantu bazidecoratinge eno nga bazirya. You read my mind. Mugamba osobola okujja ne Wyatt nagamba munnange onsomye ebirowoozo. Ono yivu ayogera ku Wyatt awulira essanyu okukamala. Ella did most of the prep on the cookies. She was really interested. Kati yajja n'amuyita namugamba muna ekibiina y'omukolo gwa kudecoratinga cookies. Nagamba nakankaka agenda kubanga azifumba bulungi nnyo kati tugenda kuyita abantu kugamba tuzidecoratinge eno abantu nga bwe bazirya. Zigenda kuba nsufu okukamala. Well, we have a full day tomorrow, and I need my beauty rest. Olunaku olw'enkya tugenda kuba tuba busy, tugenda kuba fuulu ate neetaaga obulungi bwange mulemu. Kati kasigala bambi kasanyufu. Ennaku zino kabeera ne Lodi. Wabula kasanyufu kazibu. Twawuliddeko Lodi ng'agamba mbu Christmas nga yaakaggwa. I'm doing it with Ella. I wouldn't dream of doing it. Olimugamba bannange ninda wano nakankaka oba ali kuki simanyi na wakutandikira. Tumanyi wakutandikira. Not wearing the ingredients. Wandibadde otandika n'obuteesiiga birungo mu face. It's time to get started. Ali kati banne tugenda tutandika. We got this. Kati yajja asobola kubanga ayanjula omukolo. Being here, such a wonderful turnout. Look at all of these. Bannange okubeera wano nga kibadde kya kitiibwa nnyo. Teba families zonna bannange mwena mulina obuseko ku matama. Charlotte Williams. Ate bannange tulina omufumbi akyasinze ayitibwa Charlotte Williams. Kakyava jja. Joined by dessert chef extraordinaire chef. Yabagamba tulina cookies obwafumbiddwa kugamba chef waffe omulungi nnyo ayitibwa nakankaka. Fresh baked cookies courtesy of Ella, as well as different frosting colors and candies to suit your artistic vision. Yabagamba buli omu ndowooza ku mmeeza ye alinako cookies ez'enjawulo. Kakati kakasa nti ku mmeeza yo kugamba kuliko n'ekintu kino kugamba ekiyiwako colors. Kati ali mu kubayigiriza engeri gye bagenda okuba nga basiigako cookies eno nga bazirya. Gwe mukolo ogwo. Kati bagenda mu maaso babayigiriza engeri gy'otonyezaako colors. Nebigenda maaso n'okubanga biwooma. Kugamba cookies bazifumbye mu ngeri ya Christmas trees. Kati agenda okuzza amaaso nga bano beegeyaamu. Nabuuza ki ekigenda maaso. Ati bino ebya cookies biruddewo kyokka ate tukyalina okusavinga ddina. Kati bannange oba katimba oba mbagobe basandyagadde banne kubafiiriza. Nedda kyetugenda okukola tufuneyo room tulisavingewo room kugamba mwe tuba tusavingira ddina abanaasigala tubasalireko ku mmere y'ekyeggulu. Kati yajja n'agamba wano abanaasigala tujja basalireko ku ssente eri abanaasigala anti ffenna tujja kusigala. Kati kugamba buli kimu kye bakola mu restaurant bannange kigenda mu maaso n'okukwata. Kati batenga okusetinga tables. Juga ne Patrick waali kati ku luno ne Lodi yajjirako. Tetunnaba kweyanjula nabadda anti nze mama wa kannakyala anti ndaba obulungi gye kaabujja. Kanabo likakumpaana. Kibanange mbayambeko. Anti ebintu si byozo n'osobola okwoza ebintu anti mumpe apron. Omanyi bagamba enkwana mbi. Ow'enkwana mbi mbw afa migugu kati ono wuunazze kwoza bintu mu restaurant lwa mukazi. Kati yeesiba apron agende mu sinka ayuze ebintu. Kati olunaku buli bwe lwatambula. Olunaku baali basanyufu bazibu. Olwensonga nti buli kimu bambi kye bakola bane kiba kisufu. Ati bane tukikubye olunaku olwaleero. Anti bane mukimanyi kifo kigenda kujjula kugamba olunaku olw'enkya. So how about a quick coffee before we call it a night? Kati kana kyena kaababuuza bannange kugamba weeko kugundi ku bukofi munyweko kugamba nga olunaku terunnaba kubanga luggwako. Lodi n'agamba tugende nkuyambeko. Great night. Anti olunaku lubadde lusufu. Kati bajja eno mu kiyungu. I thought you were on a roll. I am. I just want it to be perfect. Hey, you too. Jukira tannaba kugamba kannakyala nti agenda Christmas ng'ewedde. See if anyone else wants something special in theirs.
kati kannakanka kakajja eno ono namugamba munne kaŋŋende ndabo waliwo kye beetaaga esayidi eri. Me too. Well, I'd like to talk to you about him. I'm sure you would. Okay, fine. I get it. New subject. You still pulling all-nighters on your painting? No, I actually finished it last night. But I'm not. kati ono yamubuuza ekifaananyi ky'ogenda okuwaayo wakifunye dda found something. nti ekifaananyi kugamba nakimaliriza olunaku olwajjo tekirina buzibu. Now let's get these coffees out there, right? naga naye lwakuba nti ekyomukisa omubi nti sigenda nze kuyingira mu mpaka ekifaananyi ngenda kiwa wayati kugamba nga bwolaba Christmas gift nagamba nti wandibadde oyingira mu mpaka ne kagambe nti kagenda kiwa wayati nga Christmas gift. Tomorrow. Wyatt, I hope we'll see you there. I wouldn't miss it. kati nabadde yagamba wayati munange olunaku olw'enkya munne kansubire nti ojja kubaayo anti nja kubaayo nange kati baayitewo bere nga batambulamuko nakyala ne loodi bano baasigala babatunuulidde balaba omukwano buli lunaku gwongera kkula kati olunaku bwotyo bwe lwatambula kati yayitawo nako All I did was watch. yamubuuza munnange yamugamba munne webala okuyambako famire yange olunaku lwaleero nti nze njozezza bintu mukoze ebisigadde. I think you're gonna like it. yamubuuza kiki kyokuba naye anti nze ngamba ojja kukyagala You make me try it out. kyekintu kyokka kyosobola okuŋŋamba ŋŋamba okuba ki gwembuulira Okay. anti nze gamba ekifaananyi ojja kukyagala gwe tofaayo. Really? What? Flavor. That special inspiration only you could bring. yamugamba munaye kankugambe bintu bingi nnyo byeyongedde mu bulamu bwange anti biki anti flavor What is it? What are you? mbuulira okuba ki anti gwe kakkana kakkana ojja kumanya ekintu kyenkuba saagala ojjula ebitayidde. I want you to know I've been happier this past week than amazima ge njagala okimanye nti mbadde musanyufu zino wiiki ze naakamala wano bannange anti nange mbadde musanyufu obadde kinaawe nange mbadde musanyufu olosase mbadde sirimu kyamufu kati baayitawo naye ngaekituufu bambi bagenda bakwatagana Red, they're the right red. Christmas. kati kannakyala kati nako kati kaasalawo kati kabeeko n'ekifaananyi kye kayiye ekirala. Gabe suggested I come talk to you. Why? kati kano kaagamba nti munange bba wange Gabe aŋŋambye nti nzije njogeremukko naawe ate ku lwaki I mean, he has a point. anti alina poyinti Set you up with guys since Jeff, and I'm. agambye nti okugamba okuva ku kuli omulenzi yakusuulawo Yes. oyinza okugwa mu mukwano n'omulenzi ate agenda okugenda essaawa yonna. But what? But I think we actually have something here. nze ŋŋamba tulina kye tulina n'omulenzi tulina kati kye tugezaako okufumba tugenda tukwatagana mu mutima nze ŋŋamba ayinza obutandikaawo at least nja mukonvisinga. This is more than my happy place. It's where I belong. bambi kannakanka kugamba katunuulira nakyala bambi ng'agenda agwa mu mukwano naye ng'ayinza okugwa mu nsobi kwajjukira omulenzi talina na kumugamba nti Christmas oluggwa bweti ye agenda tutambulira waagende niko kasanyufu kazibu bambi. Oh, pardon me. I have a tube here somewhere. Here, I'll help you find it. Wait. kati naye nga nakyala abadde azze abeere ng'amuyambako kugamba ati kati ate ayogeremuko naye mu nsonga eno. What's it called again? kati yagenda maaso bambi n'okumuyambako ku bya kalazi okusiga ebifaanyi n'ebisigadde. kati akawungizi bwe kati bwe kaatambula ku lunaku olwo kati tudde eri roodi jjukira alina ekifaananyi kyagenda mu maaso n'okukuba kyatayogera naye nga kirabika maanyi agenda mu maaso n'okukisiiga wabula nga kirabika maanyi kati David yajja you've done more than enough. kikimbeko ne kyenkufunirayo nti munange okoze bingi olunaku olwaleero. omanyi akaseera kano kanzijukiza nga bwe twabeeranga mu New York okugamba Crazy Wyatt. anti nange mpuliranga Crazy Wyatt mu kaseera kano nga bwe twabeeranga mu New York. Manika nkubuulire kana akakyala kugamba mutuufu ye muntu oba omusufu gonakasinkana mutuufu ne bw'aba amwogerako alabirira nga mutuufu aba amwenya n'okumwenya. kati David yajja n'atunuulira ekifaananyi loodi kyakuba tannaba kukimaliriza yagamba kino yagamba amazima gintira ekifaananyi kyokuba maanyi yeewuunya n'okwewuunya mu butuufu tekinnaba kuggwa just Butternut squash risotto. I added a few. yamugamba munange ndi mu kufumba nafumbye gundi flavor ye gyotera okufumba ate nange nina bikolo bye nayongeddemu. But I love the idea. Plus, it turned out amazing. bannange bino ebintu bye nafumbye
kugamba gwe yadidde recipe ye gyatera okukozesa mbu naye n'abako n'ebyo byayongeramu naye mutuufu mu byavuddeyo bulungi nnyo kati nekira agenda okubitestingako bannaye nga birungi anti bwe tuli kudisikasinga ku biki kye tugenda okusavinga enkya ku ggala yamugamba nti kati bwe tugenda okusavinga ku luno nakankaka yabiyimiriddemu kati kannakankaka bannaye kasanyufu buli kaseera Gunakyala agenda maaso n'okukatirayo akabega jjukira ono kanakyala kano ka Charlotte ke ka assistant ke ka head chef kyokka ate nakankaka ye assistant kati bajja Perfect, delicious chickens. Been cooking chicken and perfect delicious chicken since you were 9. anti bwo concentrating ofuna akakoka akasufu ate nga kawooma kati kwe baali bakamaze. That's the point. I learned from the best. You are a terrific cook. Well, sometimes kati bali bamaliriza okufumba mu kaseera kyeva nyiga akadde okutegeeza waita nti bafumba bidde onagenda maaso ali wano kati aba ali wano n'afuna email ku kompyuta ate buzibu ki anti nfunye email okuva e London okimanyi nti bambukingidde first class ticket mbu ntambulirewo nga Christmas yakaggwa kyokka ate ne ssente bazidda bolinze kyemmanyi ndowooza awo olina okubaddamu kubanga okusooka teyabaddamu teyasooka kubaddamu naye kati agambye nti essente ze baali bamuwaluli bazidda bolinze kyokka bamubukingidde ne first class ticket Christmas oluggwa atambulirewo kati nno ebintu bigenda bizibuwala musajja wattu kati twadda kuggala mu kaseera ako Christmas bagenda maaso n'okuba nga basaavinga. I can't believe it. There is not a sour face in the room. At this kati nakyali yagamba nti ntunuulira ruumu yonna bannange ejjudde busmiley face nga temuliimu muntu munyiivu wadde n'omu abantu bonna basanyufu. Yamugamba nti kati kagambe jjukira bonna bannamawulire bali wano ate bwe wabaawo omuntu yenna atayagala kukuba ekifaananyi nze njagala katodde eri wano oneka banne okimanyi nti ebintu by'ofumba bibadde birungi katuba tuli wano ngo wayati azze jjukira musanyufu kati yamugamba ebyaddala mutuufu njagala kwogeramuko naawe kiki oba oyagala kwoza bintu bwobawo ebintu mu bimpa embyoze ajja simbadde ensaaga. Unfortunately, that's why I'm here. Anti kati olaba waliwo ekintu kyenjagala okukugamba and I wanted to be completely transparent with you. Ate njagala kubeera mwerufu gy'oli sijja kulimba. It's fine. Like, it's not that I wasn't expecting this. I mean, it's just a bit more abrupt and direct than I was expecting. Kati yagenda maaso n'okukagamba ne kagamba munnange sigamba nti mbadde sikisuubira era nange mbadde nkisuubira nti ojja kugenda biki kawogera naye bambi kwogeza majeemu lukufu muli kawulira kali so disappointed mutuufu kawulira bubi anti bannange baagala kifaananyi kyaffe fembi kale munnange kanzije naye kagenda maama agenda okulaba nga si basanyufu. Amazima gennyini okoze enjawulo mu bulamu bwange obadde ompadde essanyu go ge mazima sijja kulimba wayati kati nakanka kagenda okujja ate mwana omukozi eki ono ye yamanyirawo okwajuka kuva dde yali akimanyi nti ono ajja kugenda akaseera konna kati ono ye mutuufu naye yatabulwa essente baazongezza ate jjukira musajja mutambuze kannakyala akaagala buli kimu kyonna mutuufu bambi kimutabuseko naye kannakyala kawulira ennaku kubanga loodi kabadde kamwagala kati katambula ne kajja erudda yamugamba Charlotte linda mutuufu sigamba nti oba njagala kukulumya sooka ompulirize yamugamba munnange sigala mu mitambulo gyo anti gw'ozunga buzuuzi wano nawali gutuufu nanko kifo kikusanyusa n'otuula awo okimanyi nti nali nfuna ebirooto nti oyinza okuba nga osigala wano eno nali manyi nti oyinza okusigala amazima ne tubeera ffenna omanyi gwe obulamu bwange engeri gyobadde obutaaniize
oyina ekintu kyewali wampa ate kyeki kugamba wali gumanyini guwanza okusa noŋŋamba nti nina okusiga ebifaananyi noŋŋamba nti ndekerawo okufumba ngende maaso n'ekitone kyange ekyokufumba anti ekitone kirungi era genda maaso n'okusiga ebifaananyi kati nemugamba oba tugende ffenna eranda nomugamba aha munegano ge maka gange. No, I'm not. Being a chef isn't my life. You help me understand that. Katudi yamugamba nti ndekerawo kugamba oli chef nene ebya chef tobyagala namugamba nti munnange okubeera chef gano ge maka gange ate mba nyamba ne family yange sinza genda naawe munnange ononsonyiwa. I don't get in the way of dreams. I know how important they are. Yamugamba munnange sinza kuyingirira mu birooto byo era munnange bayiwa yati bwatyo n'amusiibula kanajira kamugambe sinza kuyingirira genda munnange omaliriza ebintu byo byoteekeddwa okumaliriza sisobola kuyimiriza kubanga munne naawe olina ebirooto ebyo by'okububwo n'ekyo olina okumanya obadde okoze enjawulo nate mu bulamu bwange era njagala okimanyi nti wondese bubi nnyo wondese maziga kati nno kannakyala bambi kaawulira ennaku ne Roodi gye yali bambi yagenda naye ng'omutima bambi mwenyifu kati kannakyala kali awo kuna tekabiteke ninga nakyala yali yakagamba nakankaka nagamba oyinza okugwa mu mukwano n'omusajja ninga essaawa yonna bambi atambula kati kadda ku kifaananyi kya taata waako maama waako we yajjira ati munnange mbadde sinnaba kulaba kuva jjo ate mbadde nga nzijja okukulaba ku kisenge n'ekisenge munaye nga kisibe. But there are quite a few others in that studio of yours that are really quite beautiful. Yamugamba munnange n'ebifaananyi birala bingi nnyo ebiri mu studio yo. Wabirabye? Of course nabirabye. Oli muwala wange. Ate njagala buli kimu kyonna kyonna ky'okuba. I did. And I am so sorry. Bwatyo namugamba munnange ojja kunsonyiwa ate ku byakutuuseeko ninga maama amugambe nti jjukira oli muwala wange ate njagala buli kimu kyonna ky'okola oba ogenda maaso n'okukuba ebifaananyi nakugamba kuba ebifaananyi kati Roodi yamaliriza okukuba ekifaananyi jjukira luli kyali tekinnaba kuggwa bwe yamala okukuba ekifaananyi bwatyo n'akibikka kyokka tulaba asibye n'engugu. Simanyi ogenda David agenda okuyingirira ng'onaasibye n'engugu. Anti munnange omulimu gw'omu London nagututte mune guliko sente nnyingi siyinza guleka soka olindeko ate ogenda ne Christmas tennatuuka ate kati empaka anti empaka natandika nga njazingira bwento nenyingizamu nakyala kati nenakyala netakyaliwo soka olindeko ate takyaliwo otegeeza ati anti namubulidde ku bya London. You were complaining to me about how you felt like your art had become this computer-generated business. Nakamba bwajja wano oli ombuulira kugamba gy'oli okubamu ebifaananyi nga biri computer generated osobola obutagendayo. Nalaba engeri gy'oli okubamu kino ekifaananyi oli osmayiringa omanyi lwaki wali osmayiringa? Do you know why that is? No, I'll tell you why. Nze kankubuulire lwaki wali osmayiringa teyali ati It's because of her. wabula yali nakyala. Wali osmayiringa lwakuba nakyala wabula tekyali ekifaananyi kye wali okuba wabula wali osmayiringa lwa nakyala kati lwaki omulekawo mu kaseera kano. Yamugamba munnange namugambye ajje tugende ffenna n'agaana kubanga wano wayagala okubeera yakuwulidde ensonga lwaki. Yamugamba munnange kankuwulire wayati ebiseera ebimu tulina okuyiga okwerekereza ebintu ebimu ne tugenda n'ebyo ebintu ebitusanyusa okitegeera ebintu ebisigadde bitusanga awo nga tulina ebintu ebitusanyusa. Onamugamba nagezaako ku buli kimu kyonna naye buli kimu kyonna muna ekyagaanyi siyinza kuleka omulimu gw'eranda nesiyinza guleka nina okugenda naye nange ne bwe mbanze nze nange siyinza kuleka ssente nze banna nze nange wamma kati gwe okola otya. Yamugamba munnange kakasa nti afuna kana akantu nze sireka ssente akantu yakuwandikako erinnya Charlotte kakati kyali kino ekifaananyi nkole ntya nakyo yali akyamugamba kumbe Roodi yafulumye dda kifaananyi kansooke nkyetegereze kifaananyi kikino kiki yabadde akuba kandabe nga kiwedde. Roodi yagenda mu maaso n'okubikkula ekifaananyi bwe yakitunuulira bw'ati
bannange naye yennyini yafuna akamwenyu yawulira nga atidde yagamba Katonda wange kati kiyakola bannange yatambulirawo katudda ku kifaananyi Is this the unfinished painting that kino kyekifaananyi buli omu kyayogerako ekyali tekinnaba kuggwa anti kyekino And I'm really glad I did. It is spectacular. kati n'ekyala kye yakola bane yakuba ekifaananyi kya restauranti kugamba ng'ejjudde abantu Charlie's chicken ng'ejjudde abantu nga bonna basanyufu. I'm gonna give it to Wyatt for Christmas. N'agamba ngenda kiwa Wyatt ku lwa Christmas. Kumbe kati najjala tamanyi no nakumanya nti oli Wyatt yasuddeyo nadda n'okugenda yagenze dda. Ye akyasuubira nti agenda muweje. Kati juke ye najjala kyalowooza nti Lord agenda Christmas ewedde. Kumbe oli yagenze nadda. Mom, I can't be both a painter and a head chef. Onemuka mama sinza kubeera byombi. Mbere chefu kyokate mbere n'omusizi w'ebifaananyi. Nagezaako naye byagaana. The pressures of running the restaurant. Yamugamba amazima genyi bwebanga pressure y'okulwaninga restaurant ekususseeko kasita nakanka kawaali ajja kufumba kati gwe genda mu maaso n'okwanga okuba ebifaananyi. Yagamba ne maama wobale kubanga ontegeera. Kati amaaso kyavagaza ku kifaananyi. Ekifaananyi kisufu kizibu. Yakuba ekifaananyi sewo restaurant ng'ejjudde. To do what she loves. Now, I hope you're entering this one. Yagamba kansuubire nti ogenda yingira mu mpaka ne kino ekifaananyi. Era nti kino kyakuyingira mu mpaka. Kino ekifaananyi yakikuba mutufu nga. Okay, I'm gonna go clear my head. I'm gonna go to the Christmas tree and add another ornament. Yagamba kati mwe kyengenda okukola. I'm sorry. Ngenda genda ku Christmas tree. Kugambeeko ne obuntu bwentonaatona. I'm a better person now. Yalinge mind yange. And I like that. Ninga mama amugambye nti kansuubire nti ate si kino ekifaananyi kyogenda okutwala mu mpaka kyokka nakyala yamugamba ate kyakuba Wyatt kumbe Wyatt oli yagenze nadda nakyala tannamanya kati yakomawo David kati abali wano nga David yazze an ornament. Nice. ozze kuteekayo naawe kaguuni ka okutimba aha Wyatt yaŋŋambye mbu nkakuleetere agenda okulaba mutuufu ng'ate kuliko ssebo akagambo. You know, he is more than grateful for you. Aga mutufu asiima olw'ekyo ekintu mutufu kye wamussaamu go ge mazima. Alina ekintu kyakuba mutufu wandizze n'okirabako naye n'amaaso go ge mazima. You know, I thought I had it all figured out before he got here. But I quit my job and I'm dedicating my life to painting. Yagamba ky'omanyi mune kati ekyatuuseewo. Munange omulimu gwange nagusuddewo kati obulamu bwange nabuwadde kusiiga bifaananyi. Yagamba jangu nkulage bugisooka ojja olabe ekintu omuvubuka jangu olabe. Ekikula kiwano tugende nno ndabe. Kyakola akantu n'akassaayo. Kaliko erinnya Charlotte. Bati yakalekaawo nga keetooloola. Ekifaananyi kiri ludda. Kati kannakyala yakayisaawo. N'akayingiza munda. Kati taayombe nga tuzze buzibwe tutyo. No, he's gone. Tasobola kuyomba kubanga oli yagenze dda. Gone like gone? Agenze? I thought he was gonna at least stay to enter the contest. Nabadde ndowooza agenda kusigala ayingire mu mpaka. Nedda. Left. Munnange yagenze dda. Ne jangu olabe ekifaananyi. Entirely. Jangu olabe ekifaananyi. Yagenda okubikkula ekifaananyi nga Lodi yasiiga nakyala. Bannange n'amumalayo. Nakyala yatunula yawulira nga tabitegeera. Bannange yawulira nga kuganga n'ebigambo bimuweddeko. Najjukira olunaku lwe baali ku Christmas tree ornament nga olunaku lyamutunuulira n'amulemezaako amaaso bambi nga kyekifaananyi kye yatwala era kyekifaananyi kye yakuba. Olunaku lwe kaamutunuulira lwe kaamumwenyeza kaagamba bannange kino ngambadde sikimanyi. Banaye kannakyala bane kaawulira ne katandika okumulowoozaako mu birowoozo mu kugamba buli wamu wonna ne kagamba bannange. David, I can't accept this. Yamugamba David kino sinza kukikkiriza. Because every time I look at it, I've just kubanga buli kaseera bwe nkitunuulira be reminded that kijja kubanga kinzijukiza nti mutuufu yagenda takyaliwo. Sinza kukitwala.
He said yagamba muse. mutufu ye gwe yali muse ye kugamba gwe eyali ekintu ekyamukyamula ne kimuinspiringa addemu okuba ebifaananyi ne penso kubanga luli yali abikuba nga biri computer generated ne computer ye gwe yali amugamba nti ye gwe eyali muse kugamba ekintu ekyamukyamula ne kimupasula ne kimuinspiringa n'addamu okuba nga akuba ebifaananyi ne penso kannakyala kagenda katidde mu butuufu nga tekabitegeera kagamba siyinza twala kifaananyi kubanga kijja kuba kinzijukiza buli kaseera nti Rodi takyaliwo Rodi yagenda n'abadde yagamba nti mune mbadde nkunoonya ate kati munange bwendi wano okimanyi nti obadde kintu kya muwendo nnyo mu restaurant eno Charlotte has decided to pursue her painting. Anti munange Charlotte yasazeewo agende maaso n'ekitone kye ekyokusiiga kyokka ate mu restaurant eno twetaaga omuntu head chef anaafumba agenda okubeera head chef kyokka ate gwaliwo ekitegeeza nti omulimu kati ogwewangulidde katonda nalowooza nti kino ekifo kya family kyogamba kati gwe toli family. You and I have an award ceremony to get ready for on Charlotte's request. What about dinner service prep? Oh, you have staff for that now. Are you kidding? Kati nno kannakyala bambi kaali kasanyufu nnyo. An award ceremony to get ready for on Charlotte's request. Yamugamba kati omanyi kye tugenda okukola tulina kati omukolo gwe tugenda okugendako. What to do? We'll be back before the first dinner. Ate nga Charlotte kugamba ya request nze mbeere nga nkutwala bani kawulira essanyu essaawa zino ssebo ke ka head chef ke ka head chef mu restaurant kati nakyala jjukira kati guno gwe mukolo yaleeta ekifaananyi nadde kyagenda okuba nga awaayo nate mu mpaka kyekiri ekifaananyi kye yakuba ekya restaurant ng'ejjudde abantu naye nga bonna basanyufu bambi yakireeta mpolampola nga yenna musanyufu bitya yasanga nno abantu bakutte dda era nga ne Patrick yali wano ng'amulinze yawulira essanyu paka yali ayagala mutuufu bambi naye abeeko ekirungi nnyo okuba nga tirisiti wakyusiza era ekifo kyo kikyo weekiri ekifo kyaliwo ng'akimutegekedde kuba yali akimanyi nti bambi ayinza okukyusamu mu ndowooza nadde ekifaananyi bwatu n'ayingira mu mpaka ekifaananyi ssebo yakikuba nga restaurant Charlie's Chicken nga yonna ejjudde abantu ate nga abasanyufu kati aba ali wano nga wayati ono nga lesa ekifaananyi ate naye nabadde mmanyi wagenze ekifaananyi kyako ssebo n'akitimba ku kisenge waggulu nabadde mmanyi wagenze ssebo ati omulimu munne nagusuddewo nagusuddewo ati kifaananyi kirungi ati yensonga lwaki nabadde sobola genda yensonga lwaki ekifaananyi ni kyonna kikuba nga nkulowoozaako nga siyinza kulekerawo okulowooza ati nange sisobola ate olaba n'ekyo ekyo kino kyolaba wano guno gwe mutima gwo wano we gwesigamye kino kyekintu kyoteekeddwa okuteekako essira obulamu bwo bwonna kakiri na kanakyala kawulira essanyu ninga kagambe nti guno gwe mutima gwo woteekeddwa okuteeka essira mu kkuba ebifaananyi kati omukolo gwegwo nabadda yajja ne nakankaka ate Charlotte ne Wyatt nabadde mmanyi Wyatt yagenze wano waliwo ebibuuzo bye kyotaka okwebuuza naye kale kasa nze kaŋŋende mbere nange nze nekkanye ebifaananyi bibaleese I believe that it would greatly benefit all parties involved if Charlie's Kitchen were to become the festival's official foods. Kati Patrick yagamba omanyi kye tugenda okukola nabadda nze mbadde ngamba kati okuva n'olunaku olwaleero buli mukolo gwonna gwe nnaafunanga yegwe agenda okufuuka official restaurant yaffe kugamba official restaurant egenda okuba nga yetufumbira ku buli mukolo gwonna gwe tunaba tufunye onamugamba nti kati olaba kati nganze nyini restaurant nange nja kukutegekeranga kisito jengayo oli eddina anti nange sigaana jjukira balina engejje beerabamu kati kano katandika okuwa bambi ka speech yagamba nti yagamba nti Charlie's Chicken wonna we nnaagendanga bambi erisigala endi mu mutima buli kimu
yonna gye naagendanga ndisigala njirowooza kale erinsigala mu mutima kati n'abantu batandika okujja ne batunuulira ebifaananyi kati loodi kyekino ekifaananyi kyeyaleese naye ssebo mu mpaka kyokka ate ne nakyala naye n'aleeta kino kati n'ebisiiga ebirala kubanga jjukira galala ennene kati kanakyala kamugamba ndowooza gwagenda okuwangula kuba munnange ssebo ekifaananyi kya nakyala maanyi loodi n'amugamba tujja laba omuwanguzi yaani munnange yamubuuza kiki olina ebifaananyi byenkana ki anti ebifaananyi bingi nnyo kakitegeeza nti bimala okukola galala eyiyo ku bubwo kati ogamba nange osobola okuneegattako ne tukola galala eyaffe ku bwaffe anti munnange ekyo kyandibadde kyekirooto ekyo nange nandikyagaddego ge mazima nakankaka yagamba results zikomyewo omuwanguzi bagenda mulangirira kati Patrick bwatyo yajja before nga sinaba kulangirira muwanguzi ngenda kusooka nebaza restaurant yaffe Charles Chicken nabadda yatufumbira emmere ewo mu kamala ako sijja kasoke nkayiseewo soke tumuwe ku bugalo. And now, without further ado, kakati nga tewali nnyo kwono na budde art competition is kakati omuwanguzi waffe olunaku olwaleero ye yasooka natunula kino ekifaananyi personal piece. Natunula na kino The award goes to award egendewa Charlotte Williams kanakyala baneke kawangudde empaka naye kasooka ne keewuunya nyiza nti okuwangula empaka ekifaananyi kya Lodi kyeyakubi nga maanyi nze nyiza nti okuwangula empaka kati bamuyita ne bamuwa omudaali kati aba alina okujja n'ayimirira ku kifaananyi ne bamukuba ekifaananyi eky'obuwanguzi kati kajja kannakyala banenga konna kasanyufu nesuka bakanasula ebifaananyi jjukira wano waliwo babuloga bannamawulire aba buli kkala nalowoozezza gwagenda okuwangula anti ze saayingidde mu mpaka ate n'ekifaananyi kye nakuba nali saakuba kyampaka ekifaananyi nakikuba nga nkikubidde ggwe wabula saakikuba nti oba nkiyingiridde empaka ate n'ekirala kyengenda okukwebaza webala okwongera flavors mu butuufu mu bulamu bwange ekintu kyewakola ba n'ekyamaanyi. Merry Christmas Charlotte anti Merry Christmas Wyatt bane ndikasoka kamunywegera bannange essanyu nelibanga likomyewo baba w'obugalo baba wa kalulu nga balaba abaagalana banne bakomyewo bebisiba omulimu gw'omulanda niyaguvaako n'agwesonyiwa nze sisobola esiva wali ssente kakati nno bannange nobutyo byali bitambudde naye nga mwenna ng'okimanyi bulungi nnyo ntogenda kulya Christmas n'abantu bo bannange nkugumya oba oli ku kyeyo guma munnange toli wekka kino kyokola ekyokukola ssente bannange kyekisinga olunaku lumu olirya Christmas n'abantu bo nate mu ssanyu ery'ekitalo mbadde vijje cross Uganda ze mbadde nkuwuliriza the magic voice ku +974 70 52 63 68 omukama katonda abeerenga abankuumira.